Owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni president olunaku olw'ejjo bwe yabadde ali mu bitundu by'Emmoyo yatoozezza olutuula lwe lwamaze akabanga ng'ateze mu byobufuzi we biyitiridde nnyo mu ggwanga Uganda naddala mu bavubuka. Ekitimba kya NRM finally kiraga nga kyakwasizaayo olunaku lw'eggulo abavubuka abamu abacrossings okuva mu kibiina kya NUP National Unity Platform ne bajoininga butereevu NRM National Resistance Movement. Era ng'ekitimba kino engeri gye kyatoozezzaamu kyatuuse bulungi mu maaso g'omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Era ka vidiyo ako koolaba ke kakakasa ng'obujulizi bwe twasobodde okufuna mu Moyo nti aba NUP muli banafu. Aba NUP ekibiina kyammwe ebigendererwa byammwe bano babitunuddemu nga tebasobola bikomparinga na biruubirirwa bya ekibiina ekigenda maaso n'okuba nti kivuze eggwanga Uganda emyaka 4 ekya NRM. Bano basaze eddiiro naye olwaleero njagadde nkugireyokko ku kitimba kya NRM still ekyavuba mu mwaka guno gwe gumu ekololo abajjukira obulungi ebiseera ebyo. Ate nkubuulira na biki ebyalemesa amawulire okubanga gasaturatinga ku speed ey'amaanyi nga NRM evubye mu NUP. Andi nkuwe n'ensonga lwaki ate NUP bwevuba ng'ejja mu NRM waliwo amawulire engeri gye gaddukamu speed emu over speed endala. Omukutu baguyita Viki exclusive kwosinzidde okubeera ng'otulaba n'okubeera ng'otugoberera mu bitundu ebikola eggwanga Uganda ne bweruwalyo. A very beautiful morning. Tuli mu afternoon video eno wenjikoledde. KSK Care Center esangibwa Makindye gw'omuzadde gw'omuntu yenna ayina omwana oyagala okubeera ng'omuleka nga mikono mirungi bamulabirira nga abazadde ba mwana oyo abalabirira abaana okuviira ddala ku bato mpaka ku baana abakulu okutuuka ku myaka 17 ndowooza kwe bakoma. So basangibwa Makindye. Enamba z'essimu kweziri okwo osobola okubakubirako n'obabuuza ebyo singawo kaawo bingi nnyo nnyini ddala naye nga care ku baana bagiteekawo. Omwana tomulekera housemaid kumuteeka mu mize mibi. Omwana tomulekera abantu b'otali stable nabo mu mutima nti oba oli satisfied ani gwolekedde omwana wo. Mutwale mu KSK Care Center bajja kuba nga bamulabirira bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati NUP oba National Unity Platform kye kibiina ssaawa zino ekisimbudde mu kuvuganya okw'amaanyi nga kivuganya National Resistance Movement oba nga kivuganya NRM ng'ekibiina ekiri mu buyinza era ekitukulembedde ebbanga lino lyonna almost lya myaka 4. Kakati NUP ng'egenda maaso n'okuvuba abantu mu mitendera egy'enjawulo okuva mu kibiina kya NRM ne bajja ne bagyegattako olwa core values ekibiina nga NUP bwe guli ne NRM gyeri mu competinga nayo egenda maaso n'okuba nti evuba okuva mu NUP ng'ereeta eno mu NRM. President Museveni bwe yabadde akuba olukuŋŋaana lw'eggagadde olunaku olw'eggulo mu Moyo yasobodde okubeera ng'ate afuna abavubuka ababadde bava mu NUP nga bwe kigambibwa mu kiseera kino kye tugenda maaso n'okuba nti tulimu. Yabadde agenze campaigninga abavubuka abo ne baatula ne bakuba ebirayiro nti bavudde mu NUP bazze mu NRM. Naye nina ebintu nga 2-3 byenjagala tutunuulire mu bavubuka abo abakyuse. Njagala producer onzoomingire akatambi ako tutuulire kye tuyita face z'abantu zino. Tusome face z'abaana abacrossings. Njagala tusike mpola. Bring it. Don't worry, president ne bw'otamuleeteramu. Ye ne bw'omusalamu. Yes. Okay, kati nzirizaayo akatambi ako. Okazizaayo? Kakati akatambi ako kooleka abakyala nenjagala otunuulire bulungi face zaabo
abasaze okuva mu NUP ne badda mu NRM. Waliwo ebintu byetabuusa nnyo maaso. Waliwo ebintu byetabuusa nnyo maaso. Fesi y'omuntu yabadde ennyonnyola ekintu kyekimu n'omubiri kyegulaga kyegwakitinga oba omubiri gwakitinga kirala fesi ennyonnyola kirala. Njagala tutandikira ku mukyalo oyo abadde asibye akatambaala ku mutwe oyo. Njagala otunuulire engeri gye yabadde atunuuliramu president n'abakulu ababadde ku layini emabega. Then otunuulire n'omuvubuka ono ali mu maaso g'omukyala eyesibye akakaaya oyo. Then otunuulire n'oli ali emabega wa president. Njagala otunuulire face zaabwe. Face zoogera ki? Nze ng'omuntu ndaba okutya mu maaso g'abano. Maybe nga balina n'obweraliikirivu ku kyonna kye babadde bagenda maaso n'okuba nti bakola olunaku olw'eggulo. Ekyo nga nkitadde awo waliwo ensonga nnyingi ezisobola okukuleetera okuba nti weeraliikirira. Osobola okweraliikirira olw'omuntu gw'oyimiridde naye, babadde bayimiridde ne pulezidenti w'eggwanga. Ekyo kibeeraawo. Ekirala babadde bayimiridde mu maaso g'abantu abangi. Si buli muntu nti asobola okuyimirira mu maaso g'abantu abangi. Ekirala basobola okubeera nga bakakiddwa okukola ekyo kye baakoze. Bwe mansomye feesi zaabwe nze ng'omuntu, then kakati naawe mu comment section osobola okunteerayo ebirowoozo byo ku kiki ky'olowooza bw'oba otunuulidde body language y'abano yabadde eyogera ki. Kale kakati this is not the first time NRM ng'evuba mu NUP. Nsaba ontambulizeeko kakata. Yes, thank you. That is Sanya Mujahideen. Sanya Mujahideen yasembyeyo okulabikako ekkololo ng'akulembeddemu banne ng'agamba basaze okuva mu NUP ne badda ku NRM. Ng'era bajoyinize NRM n'ebiruubirirwa byayo babikkiririzaamu, basuddewo ebiruubirirwa bya NUP. Naye lwaki nsoose kukulaga feesi z'abali ne nkugamba bazituzuumingiremu? Kakati ekibuuzo kiddibwamu ansa bweti. Sanya Mujahideen agenda okwegatta ku NRM ng'ekyamazima ensi ekimanyi nga naye yennyini mu mutima akimanyi takyali waki wa NUP. Tugenderere mpola mpola. Mujahideen Sanya bwe baali ekkololo guno omwaka gwennyini mwezi ndozi oguwedde emabega, yalabikako nga acrossing okuva mu NUP adda mu NRM, naye nga public ekimanyi nti Mujahideen Sanya takyali waki wa NUP. Ya crossing adda n'agenda mu kibiina ekitannasalikawo mu mutima gwe, newankubadde public yo yali esobola okukiraba nti yadda dda mu side eya ssente, so si side etaliiko kusaasaanya nnyo nsimbi. Secondly, abavubuka nekkololo lwe baavaayo ne bagamba nti bajoyinize NRM bavudde mu NUP, bajja n'ebyambalo bya NUP ebikadde, ng'ebyambalo bye baleese bye byakozesebwa mu kalulu akaggwa. Kyokka nga NUP nabanyonyola ne mbagamba nti eringa ttiimu ya mupiira, buli kaseera ekyusakyusa emijoozi gyayo. T-shirts za NUP ezayambalwa ku mukolo gwa NRM nga balaga abavubuka bayitirivu ennyo ddala nti basaze bagenze mu NRM. Bajja ne T-shirts enkadde NUP ze yadibya zeetakyayambala olunaku olwaleero. Kyaleeta ebibuuzo mu bantu era ne kinzizaayo ku kyenkugambye nti lwaki amawulire g'okusala kw'abava mu NUP nga badda mu NRM tekwakola amawulire gaasirika. Is because abasaza abantu bano okubajja mu NUP okubatwala mu NRM ekkololo mu maaso ga muzeeyi bakola mistake ne bambaza abantu bano T-shirts z'ekibiina zekikyakozesa. Ekibiina buli mwaka kumpi kye rebrandinga mu costumes ze bakozesa, nti ne ku mulundi guno NUP tekyakozesa overalls myufu ziri, ekozesa ebitengi ebirimu kala esatu ez'ekibiina okuli blue, white ne red. Nti ze costumes olwaleero ze bakola ki, ze batongoza, ze balina
naye ate mu mwaka gwe gumu batongoleza costume ezo abasazo okuva mu NUP okujja mu NRM ne bajja ne costumes ezakozesebwa mwaka gwa 2022 mpaka 2022 kati olwaleero betubadde tulaba ebibadde mu moyo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni gyabadde oba gyabadde akubye olukuŋŋaana lwe olw'okusaba obululu bwe mu campaign ze ziri official abavubuka bano bazze nga balina t-shirts za NUP t-shirts ezirina n'ekifaananyi kya Bobi Wine ekiri current ekitegeeza nti omuntu eyavubira NRM ekololo ne bamugamba ku nsobi ze yakola okuleeta costume enkadde okuziteeka mu budde buno obupya yalina okurevisinga nti abantu bonna bateeka mu maaso ga muzeeyi nga basaze okuva mu NUP balina okuba nga balina costumes eziri current kakati nga tuvudde ku current costumes ekyo tukkiriza costumes balina olwaleero ne NUP ze costumes zekola ki zekozesa naye bano abasala basanyufu kyenkana ki bw'otunuulira emibiri gyabwe body language face zaabwe ziraga essanyu njagala otunuulira omukyala ono omulala awukwatamu awo pavini oyo omukyala asibye akaviri akaddugavu oyo aliraanye asaddeko akakaya kabbulo akantu ku mutwe akabbulo oyo amaga njagala ozannya akatambi ako olengere essanyu ly'omuntu asanyuse okuva mu kibiina kyatakyayagala nga musanyufu bitya okuyingira ekibiina kati kyawulira kyalina ku mutima njagala weetegereze bulungi ebikolwa by'omukyalo oyo omulaba ng'agamba oye omulabye ng'agamba oye bakakuddizeeyo emabega njagala olabe oyeeye gyeva bakakuddiza ogenda kalaba kaako katambula n'asirika oye kyendaba kye mulaba oba mulaba kirala ndaba kirala oyo tumuveeko mbafunireyo omulala mwabo kaleke katambule tunuulira omukyala oyo ali mu kabbulu akakaya ku mutwe njagala otunuulire bulungi feesi ye ng'ogitambulizaako amaaso ge omuntu ali happy kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi liba ssanyu lyojja ku mutima n'ogattako kuwa values ekyo ekintu ky'oyagala okuyingirira ebiruubirirwa byakyo bye biruubirirwa byo I don't think so nti wali badde osanyuka to that extent etayoleka ssanyu lyo waliwo anyway sigenda kunyonyola omu ku omu but tutunuulire tufuneyeko ku butambi obulaga aba NRM nga bakrossinze badda mu NUP abantu bano bo bafeesi zaabwe tusobola zinyonyola tutya and body language yaabwe esobola kwogera etya olabira ddala omuntu alinganga ali relieved bupya aziddwa bujja bw'aba avudde mu NRM ngazze mu NUP abantu abava mu NUP okudda mu NRM abalabika mu cameras bonna balabika nga abantu abakake ebigambo Mujahideen Ssanya bye yayogera Ssanya Mujahideen yali aweebweddwako ku matu g'abantu okumuwuliriza ebigambo byonna Mujahideen Ssanya bye yayogera ekkololo nga byoleka bulungi nti Mujahideen nga Mujahideen tasazeewo lwakuba ayimiridde ku core values za NRM okujoininga ki NRM and in his speech yayogera ekituufu ekyali kimuleesezza ekkololo muzeeyi nange njagala kumpaayo ku nsimbi enkalu n'ebavubuka baki bannange muzeeyi n'akamutema n'amugamba nti wano wendi ndi mu biseera bya campaign sikkirizibwa gaba nsimbi nki nkalu naye mukole sako
nja kujja mbalabire mu kye tuyita sako Mujahideen nafa jukira nga yali yafudde dda kati ate bwe yawulira ebigambo ebyava mu muzeeyi era n'addamu nafa. Mujahideen olwadde kawempe nga bavudde kololo n'akolera muzeeyi akatambi n'amugamba ekyo kye wakoze kibadde tekikkirizika nzija ntya okusaba ssente n'ongamba mbu ebiseera by'oli muto okusobola kugaba ssente tukole sako ng'ate nkulaba ogaba amabaasa ne ngamba Mujahideen Wolan core values za NRM si ze zaakututte zabadde core values za ssente zo ze zaakututte kati bigenze bubi otukubira enduulu public teyakiwa mazzi olw'okuba Mujahideen ayogera mpola tatera nnyo kwogera nnyo ekyo n'akola ki n'akisimattukirawo. Waliwo abawakana mu komenti Mujahideen ayogera nnyo ayogera mpola and ng'ekyo tukimaliriza NRM factors ki omuntu ze yali tunuulidde ayagala okugijoyininga eziyinza okumusikiriza. Then factors ki omuntu ze yanditunuulidde mu NUP eziyinza okumusikiriza okujoyininga NUP ng'avudde mu NRM nono avudde mu NRM nga agenda kujoyininga NUP. Obadde okimanyi nti 85% ku banna NRM buli lunaku basala eddiro ne bajoyininga NUP kumpi buli lunaku 85% mu ggwanga Uganda mulimu banna NRM abasala okuva mu NRM ne bayingira NUP naye nga bakikoledde mu mutima gwabwe. Tutunulira factors ki z'osobola okutunuulira. Ekisooka NUP eyimiridde ku ki? Kantandikire ku NRM. NRM eyimiridde ku ki? NRM eyimiridde ku kigamba nti tukuuma ebyo bye tulina bye tufunye. Ffenna bye tufunye nga bannansi bye tulina okukola ki? Okukuuma. Ekirala NRM eyimiridde ku kukuumira jjajja atukalakasa emyaka 4 ku main n'okuba nga abazzukulu ffe tutaddemu nnyo amaanyi okusaba jjajjowa atukuttemu emyaka 4 okutwongerayo mu maaso kubanga tukyamulabamu ki obusobozi. Ekirala NRM factor omuntu gye yali tunuulidde endala nti erimu ebisuubizo ebirabikanga nti bye bibulayo okutuukiriza ebiruubirirwa bya jjajja abazzukulu gwe twasaba jja tukole ki? Atwongereyo. Ekyo kikulu. Ekirala NRM erabikanga erina ensimbi ez'okusaasaanyiza ku buli ali mbwetaavu. Singa wabaawo ayaayaana olw'ensimbi NRM erabikanga erina ekisawo kya ssente mwesobola okutoola n'ekwata n'ewa buli ali mbwetaavu bwaki bwa ssente. Ezo ze factors ze nsobodde okukunokolerayo nga nze ze ndaba ezisobola okusikiriza omuntu okuva mu ki? Mu kibiina kye n'ajoyininga NRM. Nawe osobola okunnyongererako ezo mu komenti. Kati factors eziri mu NUP ezisobola okusikiriza omuntu ali mu NRM okrossinga ajje mu NUP ze zino. Akulembera NUP akyali muvubuka era ali promising era yeewuunyisizza n'engeri gy'azaatambuzaamu olugendo lwe olw'obulamu mu byenfuna ne mu byobufuzi. Eyo nno factor emu nnene nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Bobi Wine. Factor endala mu NUP gy'osobola otunuulira esobola okukrossinza omuntu okuva mu NRM nti ebigambo ebigambibwa akulembera NUP eri bannansi wamu n'oyo akyali mu NRM byebyo
ali mu NRM, ali mu NUP, ali mu FDC, ali mu JEMA, ali mu anti, ali mu Common Man's Party n'ebirala byatambulira mu bulamu obwaki obwa bulijjo. Ntegeeza ki? Nti bakugamba nti eddwaliro ya gavumenti temuli ddagala ne mufuna ne munnamawulire akibuuza akulembera eggwanga lino n'atwala ne ripooti eri akulembera eggwanga lino n'akomawo n'ogwokubiri eri akulembera eggwanga lino bwe mutumye munnamawulire ate ne bamugamba nti bakumusiba ate ne bagenda ne balambula ne basanga ng'abalwadde bali wansi era abeetaaga obujjanjabi bangi. Eyo e factor NUP gy'ebeera erina esobola okusikiriza omuntu okuva mu NRM n'ajoyininga ki NUP. Ekirala NUP omugendo ba kampeyini yaayo yeekuusa mu agement y'oyo ali mu NRM, ali mu FDC, ali mu JEMA. Nti bw'enaakuleetera omuvubuka asomeseddwa ku mulembe gwa jjajja emyaka 4 nga ye taweza na myaka 4 alina emyaka 3, 28, 25, 35 nga Nkerettanyi Yusufu nga ye mubaka agenda okukiikirira mu constituency yo gwa NRM Mwole. Ne bakuleetera n'omubaka nga Kyeyuna Aluna Kasolo ali mu myaka 4, 5 okuba mu akafaananyi n'ogamba nange empeerera omwana naye ku ssomero bakyamugamba ebigambo bye bimu nange bye baŋŋamba omuti omuto gwe gugumiza ekibira. Ande ebiseera by'eggwanga eby'emaaso biri mu miti emiki emito. Baabikugamba naye okuze naye abaabikugamba tebavaawo ate naawe osomesa bakyabigamba omwana wo yatya y'omu. Kale I think ezo factors zisobola okukuleetera okugamba nti kanve mu bakadde bano nzire mu bavubuka bannange. Ate owa NRM I mean owa NUP ng'abadde mukadde ng'ayagala crossing okudda mu mu NRM ayinza obutagamba nti kanve mu bavubuka bano nze ndi mukadde ngende mu bakadde bannange. Ekyo ayinza obutakikola kubanga amanyi kiki ekijja mu busobozi bw'omukadde, kiki ekijja ne mu busobozi bw'omuki bw'omuvubuka. Nti omuvubuka olwaleero tekimwetaagisa kusooka kugolola na kumunuula binywa buli ku makya ng'azuukuse. Nti naye omukadde ajjako era kuyita bazzukulu bazuukusa basooke bajje bamukwatemu ebinywa bite. Ebyo nno bikulu kuwuliriza. Ndeteeka example sigamba nti jjajja kyali nkwate bulungi nkuwa factors. Factor endala gye nnyinza okusembyayo eri mu NUP lwaki omuntu yalisaze okuva mu NRM nadda mu NUP is because NUP eyita mu byoyita mu ggwenga munna NRM wabula ate NRM abakulu baayo beeyisanga abatayita mu byoyita mu ggwe awagira NRM. Ate awo simanyi oba mugagamba mbakoze ntya nkabaddiremu omukulu oba abakulu abatwala NUP bayitamu ebyo byoyitamu gwawagira NRM. Kyokka ate gwawagira NRM abakulu abali mu NRM beeyisanga abatayita mu byoyitamu gwe ate awagira ki? Nti owa NRM olwaleero agenda kujja ng'ali ku cabinet akugambe nti mulwane nnyo babakolera enguudo zirimu ebinnya bingi. Olw'ensonga lwaki olina okulwana gwe wa NRM? Emmotoka yo gy'ovuga ya layisi efaafa shooko buli budde ng'eyise mu binnya ebyo. Naye ono
owa NRM ali ku cabinet waggulu emmotoka gyavuga ya beeyi ebyo ebinnya takola ki tebiwulira ate ne bwebe ebiwulidde era sente ezigikola emmotoka eyo sizize nga ye nsimbiyo ey'omuwi omusolo yekanika ki emmotoka eyo ye naddamu n'ayita mu binnya ebyo nga tafuddeyo oba enkya babizibye oba tebabizibye naye gwe olina okufaayo enkya bazibe ebinnya ebyo olw'ensonga kavitiiziko tekasobola kuyita mu mpompogoma za binnya ebyo ne katayonooneka olw'ensonga takisi eyo gy'otikka gwe driver tesobola kuyita mu binnya ebyo n'abasaabaze 14 neetafuna buzibu wansi mbigulu kadi ensonga lwaki awagira NRM kimubeerera kizibu okulowooza nti abakulu mu NRM bayita mu mbeera gy'ayitamu naye ate ne kimubeerera kyangu nnyo ekyokukkiriza nti mu NUP abakulu abaliyo bayita mu mbeera y'emu nga ye awagira NRM gy'akola ki gy'awagira so neweesanga nga abasala eddira okuva mu NRM ne badda mu NUP babeera basanyuka nnyo era olabira ddala body language yaabwe ng'eringa ng'egambye emponyi ekizibu nfunye essanyu olw'ensonga nti be babeera bagenzeemu bagenda mu matches entuufu kale ate ensonga lwaki olaba abasala okuva mu NUP okudda mu NRM nti babanga abennyamidde babanga abatali bamativu lwaki kubanga gye bava bamanyi nti bavudde zaabwe naye kati bagenze mu ssuubi eribabbulula oba eribabbika kubanga kuzannya zaala watya tuwadde president akalulu ow'emyaka 3 Kyagulanyi tawezezza ana 42 watya tuwadde president ow'emyaka 43 akalulu pressure ne zimukuba nga wayisa omwezi gumu nga twakamuwa akalulu zigenda muyisa zitya kuba bulwadde kya buntu singa mukwata akalulu ne mukawa Bobi Wine nga wayisa omwezi gumu pressure ne zimukuba nga alangiriddwa nti yalina entebe y'eki yeggwanga pressure we zimukuba zigenda mukosa kyenkana ki ekyo kimu secondly singa tulonda president Museveni mu kalulu k'eggwanga ne tumutuuza mu ntebe y'eggwanga ow'emyaka 8 n'okusoba pressure ne zimukuba nga wakayita omwezi gumu pressure zigenda muyisa zitya pressure zigenda yisa zitya ow'emyaka 8 pressure zigenda yisa zitya ow'emyaka 4 survival mulowooza lakre genda waani omukisa gukwata ani ku babiri gukwata waana gukwata wa 8 health wise singa tuwa twakamala akalulu bwe kati ne tufunayo global pandemic obulwadde nga covid ne bukwata Muzeeyi obulwadde nga covid ne bukwata Kyagulanyi ani alina chances ennyingi ez'okusimbatuka obulwadde amangu wangi balina answer mu section ani alina answer okumpi agiwandiika agambe nti Vicky va wano tewazze kukola minzaani ku bantu wazze kukola minzaani ku bibiina mweraba sisusseeko wano mubeere bulungi